Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awanda muliro ate omukulu Frank Gashumba naye amwongeddeko eddoboozi byonna nja kubanga mbikuwa mu maaso awo ate abange muzibe wa SB4 mulowooza takatemye mu kkooti bingi nnyo bye ngenda okuba nga nkuwaasaako ne kivulo oba konsati ya Wizo Manizo nayo abantu bajumbidde bayikanga mazzi oli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano bw'obanga tona subscribinga kekadde obeerenga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okubanga oleka comment yo kugambye nti bingi ddala byengenda okubanga nkutuusaako maaso awo era nkugamba nti womala okusubscribinga munange ng'onyiga akadde ebisigadde tuula kalira nywera mbenga ndukuwa. Tutandike ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga munyiivu nyinza okugamba nti munyiivu mukko era awanda muliro agamba nti ennono waliwo abantu mbu abatandise okuba nga bakyusa ennono za Buganda agamba nti bingi nnyo ebikyuse mbu abantu batandise okusinza abantu baabwe mbu mu Buganda waliwo ebintu ebitasaanidde kuba nga batwala ku buko naddala mu kwanjula bingi ulira bibino mukambwe ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi kaakati bw'onooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya paapa bw'oba oliwo FDC ng'otwala Amuriati oba Erias Lukwago ekyo si kyekifo kyabyo. Tulina okumanya wookolera kiki. Omukolo gwa nnono gwa buwangwa ate munnabyabufuzi oli totya ekifaananyi kye. Ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono. Waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno ekifaananyi kya Kabaka ekifaananyi kya Buganda nekya Nnabagereka bakiteekako omuziro aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass ne certificate. Kale mulimu gw'abalungamya okukuuma n'okutaasa obuwangwa n'ennono ku mikolo gye tubeeramu. byebyo munnaffe Katikkiro awanda muliro ate nga tukyali eyo banga tuvuddeko eyo tulaba nti omusajja mukulu Frank Gashumba naye munnanga ayambalidde bannakibiina kya NUP naddala omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu yabadde akumaakuma abaana be n'abateekamu omuliro mbu mubanja Ssaabasajja mbate nga Ssaabasajja abadde ku bujjanjabi bibino. Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nga jjanjabibwa ebibaddeyo byonna bimanyi. Kyagulanyi n'avaayo n'agamba muveeyo mu dimandinge Ssaabasajja akomewo. Ngaani mu luli olulangira kubanga Kabaka alina baganda be ba Prince Wasajja alina mutabani we Bajjonju alina Basangalyambogo ne Ssemakookiro kati akuze. Ssaabasajja Kabaka alina baganda babambejjana sibe kiri abantu ne bagenda ku social media ne bavoola Ssaabasajja Kabaka oyo. I know it from a reliable source. Kabaka teyakomyewo wano ng'abadde mente ekkomawo abadde akyali mente kubeera Namibia naye gavumenti ya Namibia negamba situsobola kubeera na muntu bannansi gwe bagamba nti yawambibwa daye wamu Kabaka n'akomawo so teyakomyewo nti abadde mente komawo kati nakitegere nti Ssaabasajja Kabaka ali nkoni mu lubiri lwe olw'enkoni era bambi yagenze mu kifo ekyekiyinza omuwummuza kati mu abataka abeekalakaasa nti mugenda Namibia enkoni mulinda kyogendayo nkoni waliwo owulira ejjoogo erikoleddwa ku Ssaabasajja Kabaka nga likulemberwa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu. Actually endaba gyendaba Buganda kaakati mulimu Kabaka ayitibwa Kyagulanyi Ssentamu nedda tekisoboka ekyo
ebikolwa byonna kijeewe kya kabaka nze Gashumba nze gwe wayise naye teri muntu yali aŋŋaŋŋanzibwa kabaka bwa Buganda n'awangula kino kankikugamba lwaki okisa ku Nuupu ng'olwedde ogambye nti waliyo abataka abakulira kyenda mwenda ku bantu abavumye Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Nnaabagereka ne bavuma n'Omulangira Wassajja bawagizi ba Nuupu Kyagulanyi yabasindika Kyagulanyi atwale mu kooti champion y'okuvuma Ssaabasajja Kabaka omuwe mula bamuyita Lumbuye akolerani oyo Lumbuye ye kituufu kyesobola kuwa kiri mu girasi kirabika Kabaka yagambye nti eryokanga neekola ki neetonya kati Abaganda mugenda kusalawo Kabaka wa Muyani ye Muwenda Mutebi oba Kyagulanyi neffe abavandimwe Kabaka ffe tumumanyi ye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi gwe muzukulu wani wali Wabugiri Frank Gashumba muzukulu wa Lwabugiri yes kyensanyisiza ekyo Kyagulanyi olina siteeke ki mu Buganda okubuuza okudimandinga Kabaka by the way President Museveni yomulaba n'amala atugulako emyezi 3 nyina mu siteeke kubanga mukopi nganze ate nsasula omusolo nyina right okumanya president wange gyali ne sina right okitegeera n'Abagereka atugambye Ssaabasajja Kabaka abatumidde Omulangira Wassajja akitugambye Jjunju akitugambye Sangalyambogo akitugambye kati gwe fake master gwani kati Abaganda kekana akaseera mutulage Kabaka yaani Kyagulanyi oba Muwenda Mutebi tebanga eno premeditated strategy eyokusanyaawo Bobi Wine nga mwasazeewo musiige ensiro yonna mu nze namwa microphone abanje Kabaka akunga abanuupu babanje Kabaka bolabanga mulabewo ng'akola ensobi gugamba omwana mpaka kilasi ka wine nywe munange nga tuvuddeko eyo tudde ku kivulo kya Mwana Mulenzi Wizo Manizo kye bayise Memories of Good Life kyo kikutte wansi ne waggulu wetwogerera layini efuuse layini abantu beeyiye mu bungi okuba nga bawagira Mwana Mulenzi Wizo Manizo kyensobola okukakasa kiri nti bukya Mwana Mulenzi radio ava mu bulamu bw'ensi eno Wizo ya freezinga era abamuvuma ne bamuvuma Wizo n'akaaba amaziga ebbanga eryo lyonna yagezaako okubanga ate asitula omutwe ayimbe mujjukira akayimba ke yayimba nga ali ne Spice Diana tekagenda wala akasatetu nagezaako naye ng'awoza kimu nti munnange ebintu bikyagaanye mpaka olunaku olwaleero bwe yeesitudde n'agamba nti kankolewo konsati eno tomanya oba Abannayuganda bayinza okukola ki okumpagira munnange Abannayuganda beeyiye mu bungi nnyo ddala kyensobola okugamba nti okumuyirawo omubiri era bagamba nti ku bbanga eryo lyonna nga takola konsati lwaki mu butuufu tebavaayo ne baba nga bamusapootinga asobola okuba ng'asitula obulamu konsati eno gye bagamba nti oba oli yeyaviiriddeko omuntu omu oyo ow'omutima omukyamu okudduka bunambiro ewa Mama Moze radio n'amubalira ddiiro omukyala alyoka atukande obukadde 350 naye mbuuze eno konsati evaamu obukadde 350 nedda so naye nga si kyekikulu ekikulu kiri nti Abannayuganda bambi bazze mu bungi nnyo ddala nga bw'obiraba layini mpanvu nnyo era bettanidde nnyo kyensobola okugamba nti omuzika ejja kuba kasavu kanyama kubanga Abannayuganda abayimbi bangi nalabye nga bamuteereddewo drop abatagenda okubaawo omuli Bebe Cool abamaze dde okuba nga bamwetondera nti tetujja kubaawo era nti sijja kubaawo sijja kusobola naye nkwagaliza birungi byereere osobola okuba nga ofuna obuwanguzi mu kintu kino abantu bakuyirawo mubiri nkugambye bakugamba nti mu Uganda oba okaaba nti tuli baavu naye oli mwavu wekka abantu balina ssente buli kivuire kibaawo olaba nga kijjula ekizibu kya Irene Namubiri wakirabye wano nga kikubyeko ate nga ssente si ntini so bwe gyokaabira nti munnange akasente kaaba wekka Abannayuganda balina ssente
So tumwagaliza birungi byerere era eno shot tujja kuba nga tugikutuusaako butereevu okuviira ddala wali gye bagitegekedde paka wano otegeere etambudde etya egenze etya. So far so good. Nakulazeeko stage nga bweri abantu baabo bayise mu bungi ebisigadde mpolampola nja kubanga mbekutuusaako. Munnange nga tuvuddeko eyo tudde ewa muzibe wa SB4 ono akaabidde mu kkooti nakakasa nti buli kimu kye bamuteekako kya bulimba era n'abagamba nga eyo wali muzibe talaba ekyokukwata omwana wa Bende ataneetuuka deferment akombye ku paasi mbu ye talina masannyalaze mbweri mundu yagizaayo ku ggombolola wabula ono muzibe yekaza wuno Oweekitiibwa omulamuzi nze sina muntu yenna gwe nali nkukusiza kubanga nze ndi muzibe ntambula n'okunkwatako bankutte bukwasa kati ate naakukusa nti omuntu nga nange bankwatako bukwasa. Oweekitiibwa omulamuzi bampaalira kubanga n'amasannyalaze ku baatule tekuli era ku poliisi bantwala ne bankebera omusawo eyankebera naŋŋamba ataddeko ekigambo yaŋŋamba ekigambo kya luzungu naŋŋamba ataddeko ekigambo impotent sibeerangako na muntu yenna era wangi oweekitiibwa omulamuzi nina ebyobugagga bwange kati olw'okuba banda basiina muntu wange baagala okunsibako emisango batere batwale amayumba gange. wabula ono omuzibe asesa agambye nti bakuba balaba talina bantu baagala kumusibako ebisangosango batwale amayumba ge owange. Tujja kusigala nga tubibatuusaako naye nga nkugamba nti oli ku NCK TV oba nga tona subscribinga kekadde osubscribing ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.